Kuyimbazi erinnya yange Chairman Bulenga omwana ono yabula ku lwa mukaaga kawungeezi ssaawa ng'emu. Waliwo abasajja babiri abaalwa mu kyalo baasooka ne bagenda ssaawa 4 ez'emisana ne bagenda mu maka agamu ne bagulawo muwogo. Ne bagulawo muwogo waliwo omwana nga bamuyita Waswa. Ne balimbalimba maama we ne bamuwa emitwalo 2. Bamuwa emitwalo 2 ne bagamba tebalina change. N'abagamba mutuwe Waswa oyo tugende naye. Ne bagenda naye. In fact bali bagenda muwogo bamusuula ku kikomera. Ne bamugamba nti wano tewali change tugende. Ne basala ekkubo ne bamutwala ku kyalo bakiyita Sumbwe. Bagenda okutuuka eyo bamuwa ennyaanya 3. Omwana n'akomawo. Byagamba omwana yali tamanyiyo. Izo zaali ssaawa 4 ez'okumakya. Kakati akawungeezi ku ssaawa 1 waliwo omukolo ogwaliwo gwali gwakwanjula. Omwana ono afudde yali yatuukawokko. Kati bwe batuuka awo omu yadda waliwo oluzi n'anaaba mu ngalo. Amaka agasooka mwalimu omuwala wa myaka 12. Ne bamugamba maama watu akutumye emmere jangu ogenda oginone ku kkubo. Kyokka gwe bagamba maama we nga gyali mu nnyumba ne maama we yawulira. Omwana n'abuuza wuno atugamba ononye emmere. Maama we n'amugamba muveeyo. Ye mwesiriwaza kye teyamanya kigenze mu maaso. Abasajja abo ne bavaawo ne bagenda ku neighborhood awaddako. Gye basanga omuwala maama we mutunzi wa mmere ne yakomawo bit late ssaawa nga 2-3. Era maama we nayogedde naye agamba omwana abadde afumba bulungi emmere. Yerekako omuceere ku sigiri. Bye bamugamba tetubimanyi naye tuyinza okulowooza bamugamba nga bye bagamba oli. Jjukira byakoinsidinga kubanga oli maama we yali atunda mmere. Kirabika ne bamugamba nti yanguwa. Kuba otunulira ku footage esooka ekulaga nti omwana ajja adduka ng'adduka n'omusajja alinga ayanguyirira oba oli awaano n'emmere. Footage ey'okubiri bwe balaba nga batambula. Awo twakomye okumanya yali Saturday, Sunday bwe zawera ssaawa maama we bwe yakomawo ssaawa nga 3 nelowooza nti omwana alina banne. Agenda okulaba ssaawa 5 ziweze ssaawa 6 n'akubakuba kuba omuliro ne batandika okunoonya wonna. The following day was Sunday. Ne baripotinga ne bajja nze saali wawaka ne baripotinga information ne tugifuna ne tubagamba mugende ku poliisi mukole ki muwe report. Advice kyeri abakutuuzeewo kyetaaga okwekengera nnyo abantu gw'omanyi ne gw'otomanyi kuba sijja kugamba nti gw'otomanyi kuba kati ono omwana ne bw'abanga omuntu katugambe abadde nga amumanyi bw'aba yamusse obujulizi aba abusse. Omwana yenna okuva ku mwana ayenkanawa paka ku mwana abamyaka nga 15 n'okusingawo beetaaga abazadde okubalabirira n'okubateekako eriiso kubanga eno embeera y'amaanyi. Kati waliwo abaana abawambiddwa bawera nga 3 mu kitundu muno. Waswa ye yaluwonye ono ye tumusanze. Kati okufuna olwaleero poliisi ebadde mu kunoonyereza. Tubadde tumaliriza okunoonyereza kwayo ne wabaawo okulinana ku kikomera bwe tusanze body y'ono omwana nankubira nti waliwo we tulengera omufu ono alabika muwala muto era abapoliisi badde tebannaba na kuyingira ne bagamba waliwo omutuuze ankubidde waliwo omufu era tukiridde bukkirizi tugenza omusanga nga kasikaati kalina akali checked nga mwali. Ebyo bibaddewo byonna. N'omwana ono olowooza tewalina bulabe bwe bamutuusiza. Defense jangu otuwulireko nja kukubiramu. You people stop there. You remain here. Hello. You see a big now.
Ndaba obugatto, ndaba akanika kati nange ne kweyongera mu kasuka indizika yaŋŋambye kati era enswera nga zinnyaniriza n'ekivundu abamu bamumanyi naye simumanyi kuba kyeyamani yamumanyi n'abalala kuba mpidde bagamba bamumanyi naye nze nganze simumanyi. Embwera zeewo. Omutemu yamuyisa obutami bulaga omutemu naye tebulaga bwenyi bwa mutemu. Kino kyo kikulu nnyo omuntu gw'otamanyi omwana tubakubiriza kubanga omuntu tomumanyi oba akuyita akutuma ku dduuka akugamba ngulirayo ekintu bwekiti oba kwako ssente nga tomumanyi. Kirungi otegeeze ku muntu omukulu oba ku maama wo oba omuntu alina kuvunaanyizibwako tonna kugenda wa muntu oyo. Simanyi byogere ebyo singa abadde abimanyi nandibyobuzaade babaddensi bajjayo bagende tujjena bagende webisakoleseekaza Katonda yakumula bamusanze waka lwamuka Saturday batandika munoonya ku Saturday yava ku ssomero we yabulira ne bamusanga mbu ewaka. Omusajja yamusanga waka mbu nga ssaawa 2. Nabo banoonya nga tebalina bibagamba nabo nga banoonya basobeddwa bagamba omwana waabwe yabulirawo nga tebabitega paka leero we baguzudde omulambo. Iba wange wano omwana atubuzeeko okumala ennaku nga 3 tunoonya omwana talabika. Tugamba oba mbeera ki eriwo oba yabuzeebuze embeera ey'obuwalawala naye ate omwana abadde muto nga laga bawambye muki muwambe wawaddewo miisoni eriwo. Omwana neiba waffe wano omwana yabuzeewo tugenze okukakana olwaliro nga tufuna amawulire nnyusi entuuse ewaka nga batugamba nti bannaayi omwana akoze eki amawulire gazze nti asi malungi afiiridde wansi eri ku kabira wansi ebulenga buli ngeri yonna era tuli wansi eno. Omwana ono okubula yali alina gy'alaze oba waliwo omukolo awo nga Justin balowooza nti abaana nkubeera ku mukolo abaana baali bagenze oba kubeera nga batambuddemu ng'abaana abazadde tebamanya ngeri mwana ngeri gy'atambuddemu beesu matukako ge mazima matuufu naye twamaliriza ng'embeera amawulire gaze simaki si malungi era tuli mu kiyongobero eky'amaanyi. nga tewali n'akamanyi omusajja nze nsiika byakulya. Omusajja yajja ewaka ku makya omuvubuka naŋŋamba nnyabo njagala ku muwogo kuba nsiika ebyokulya waliwo omuwogo mubisi. Naŋŋamba nguze ku muwogo mbadde ngenda ku mwenda naye sikyagenze genda wano muwogo
ngenda mugula wano nangamba nyina akawano ku kigere kanuma mponya okutambula nangamba naye sirina change nyina sente emitwalo 2 nangamba mpa omwana awo tugende wali nsula awo kukikomera kumpi ayite sente zo nengamba Waswa tewugenda no customer ayite sente zaffe okomewo onyo kyayi muze uniform ne bagenda nensigala nga nsiika ebyokulya nga bwe mbuza bannakato Waswa akomyewo tannaba kudda enda okulaba sawa eddakiika ziyiseewo nga 3 nensituka kuba nali nguza bakasoma mmere nenningiza bwe nti mu kkubo ngenda okulaba omuvubuka avudde eri jangambe ku kikomera ng'ayambuka bw'ati ku kkubo ku koolaasi ne mulingiza nangamba mukadde totya Waswa agenda kwetano bijanjaalo akomewo mwasigala nsiika ebyokulya nga mugamba kale mugende ng'ayambuka nga nninda Waswa nsiika ebyokulya ngenda okulaba essaawa eweza essaawa nnamba tebadda nembuuza banne naga Waswa tannaba tannaba kukomawo awo we nasuulira ebintu bye nali nkola ne tusaasaana tandika okunoonya Waswa ne tugenda ejja tugamba gyeteeka muwogo nga taliiyo banniiba mbabuuza bagamba omuvubuka tebamumanyi bagamba ayingidde awo mu kikomera mu bikomera ntuuseemu nnoonya sirabamu kati awo nenkola ki ne twambuka ku kkubo ne baŋŋamba omuvubuka akyamene wano ng'ayagala manda ono n'agamba sina kyenji naye tugende ewaka Waswa naki yamutuukako kuba omusajja yamutwala bwe yamugjawo n'amwambusa n'agenda musaza ekkubo ne bagenda eyo bwesumbwe batandika okutambula mu bukubo Waswa gy'atamanyi n'agula ennyanya 3 n'azimukwasa mu ngalo ne batambula paka ssaawa 11 za kawungeezi bandi awo tukyali mu munoonya ngenze ku poliisi nkoze statement bampadde reference nzizeeyo ewaka mba ntuuse waka nga Waswa ndaba afuutuka eri kambuuzo Waswa ovaawa nti omusajja yantutte paka sumba kati amusimatuka kati omwana yaŋŋamba mbu baatambula omuvubuka natuuka n'amugamba yimirira awo nzije omuvubuka yagira n'amuddukako Waswa n'asigala awo Waswa n'aleka okunoonya ekkubo erimuzze waffe ebulenga erinnya ye Waswa Kaboggoza Damiano ate gwe Nanyonjo Rosemary Nalongo kyetulinda ate bamuwaana ndi mukaso wadingira obugundi gwe bamuwaanya buli ayogera ye neibabe abo bonna tuli banne wekyo wetwesemberedde ono yegaseeyo ataliiyo oli omuvubuka yegaseeyo abo bennyini baneiba kati manyize yakagawulira Kali kumulondewo mugende nani kwaba otunulira ku footage esooka ekulaga nti omwana ajja adduka ng'adduka n'omusajja alinga ayanguyirira oba oli awaano n'emmere yange embeera y'obyokwerinda ku kyalo kuno ekyamazima tugezezaako gikwasaganya mu mbeera yonna naye kirabika nti waliwo abatemaŋŋamba abasazeewo okukola ki okutukolako obuzibu ng'obwo obutuuse ku lw'omukaaga naku z'omwezi sikyazijjukira twali ku mukolo olw'omwami Kagolo akawungeezi abavubuka ne bajja era waliwo abaabalaba
ne bagenda ew'omukyalo omu ne bamugamba nti twagala maama wa tugenda onona emmere ya maama wo nga basooka ku maka amalala kati maama wo oyo omukyala omwana yaliwo kati n'abagamba muveeyo kati abavuka ne batambula ne bagenda kati bwe bagenda ne basibira ate ewoono okiraba kakati bwe batuuka ewoono ne bamulimbalimba era bigambo ndowooza bye bimu ne bamutwalaganya era twagenze okukebera ku zikamera ez'abatuuze baffe nga tulaba nti ddala kituufu baakoze eki baamututte naye embeera eyo si nnungi era tugivumirira ng'abakulembeze okulabika ng'ebintu bwe bityo bituukawo ku kyalo kyaffe oba ku byalo byonna tuzze tubulwako abaana mu mbeera bwetyo naye ng'olumu babasanga nga bakibalamu naye atukyamukisa mu bintu ono bamusanze baamuse era nkubiriza abatuuze bange bonna n'abazadde bonna okulabika nga bakuuma abaana baabwe butiribiri obe n'embeera eriwo kati nzibu nnyo tetumanyi nawa weevudde byebyo bannange abaana era kuwe tulabye we basudde obugatto ne bode weeri wawanvuko kubanga balesewo kannika ke ne kajjampaka ak'omunda byebibadde awali obugatto so nkubiriza abatuuze bateekewo kamera ku nnyumba zaabwe ne security light Kigongo Abudu defense w'ekyalo kino embeera eno yatutuuseko okuva ku lw'omukaaga akawungeezi paka n'essaawa ya leero naye kirungi nti essaawa eno tufunye obuyambi okuva ku poliisi baleese embwa netunoonyerezaako ku bantu abateebereza okuba nga bakoze ekikolwa ekyo so tuli basanyufu ku nsonga eyo era nsaba mukama abawe omukisa abantu mukaaga abakwatiddwa ku nsonga eyo omuntu oyo yeerabirawo engatto ze embwa kwesimbidde n'egenda nga ekonga olufu n'ebuuka omwala abooza emmotoka embwa weebwebwebase era abo tubatutte tukibalina kukyanoonyereza. Poliisi eya KMP North ekutte abantu 5 ku byekuusa ku ttemu eryakolebwa ku mwana w'emyaka 2 onayitibwa Kitiibwa Venisha nga twasooka kufuna alipoota y'okubula ak'omwana ono okuva ewa maama we mu kyalo Bulenga nga 28 omwezi oguwedde ng'ekyembi nga 2 omwezi guno omulambo gwe gwasangiddwa era mu kyalo kyekimu mu Bulenga ng'abantu bano abana betukutte bakuumibwa mu kaduukulu kaffe ng'era tukyagendera ddala maaso n'okuyigga abalala abenyigidde mu kikolwa kino.